Busoga Chabasinga Dale ni Uganda Teire mwaka sente Isaife simba sima Tina baby nizali kwemba. Your Royal Highness William Gabula the Fourth, members of the royal family, the Honorable Minister Mireba Balanda, the Minister for Presidency, members of Parliament, religious leaders, cultural leaders from across the country, members of the diplomatic corps, abazukulu mwena abana abazukulu baffe mbatuusaako okulamusa okuva ebunyolo abantu bammwe bajjajja babatumidde muli mutya bannaffe nsanyusa okubeera wano ate njagala okubayozaayoza okutuuka ku lunaku luno. Mukama mulungi obudde bwonna. Bantu ba Katonda abazzukulu baffe, nze buli lwe tubeera e Busoga wano ewaffe e Bunyolo batugamba tuli mu bazzukulu, era nnyina essanyu ly'amaanyi nti ku mulundi guno Pulezidenti yasindise nze. Nnyina essanyu mu mutima nti ndi mu baana baffe, ndi mu bazzukulu, era njagala mwekubire mu ngalo olw'okutuuka ku lunaku luno olw'amaanyi olw'ekitiibwa. Nze nasanyuse obwedda nfolowinga buli mukolo, nze gwe gusoose okubeera ku mukolo wano, era nsanyuse buli kimu kibadde kinnyumira, era mubikola nga bwe tubikola ewaffe eyo, era ndi musanyufu olw'ekyo. Walina abaana baffe abayimbye wano ne batusanyusa, njagala nange okubasanyusa. Yes, waliyo Victoria Primary School, eyo nagiweereza. Waliyo omwana waffe Tina Baby, naye njagala kumukwatako mu ngalo. Waliwo omwana waffe gwe bayita Asidiki, oyo naye njagala mukwatako mu ngalo ne silicone olw'okubayozaayoza n'okujja okutusanyusa, kuba nalabye abantu basanyufu, mubakubire mu ngalo abatusanyusizza. Omukyala muzzukulu wange bw'ayogedde nga sinayogera ku speech ya muzeeyi, waliwo amaloboozi agavuddeyo, ne ŋŋamba oba ate wabaddewo ki, kubanga nze atambudde Uganda eno yonna. Waliwo ebintu bye tulina okubabuulira mu mazima gaabyo. Amazima gali nti Oweekitiibwa Pulezidenti alina waatujje ate alina waatutuusizza, ate nga tukyakola emirimu mingi wano e Busoga. Tulina we tuvudde, tulina we tutuuse, era njagala okubasaba ne sekusaba yenna mutunuulire Oweekitiibwa Pulezidenti ng'obudde butuuse obw'akalulu, kubanga Uganda yonna egenda kumuwa. Nze mbabuulidde akalulu kagenda okufuna ku luno ne Kampala ne Buganda tuyinza ogiwangula. Mbabeerera b'amazima, ekyo mukyagale oba mukigaane. Nze nga jjajja wammwe mpulira nga kinkakatikako okubabuulira amazima, kituyambe okufuna negotiation power mu biseera ebijja mu maaso, kubanga mukimanyi bulungi nti Yoweri Kaguta Museveni ajja kuddako, waali atajja kuddako. Ago ge mazima. So mwe abawagira Museveni mubeere bagumu, akalulu agenda ate kasingira waggulu nnyo ku luno.
Kati kangende ku ripoti ya muzeeyi. Your Royal Highness William Gabula Nadiope IV, members of the royal family, honorable ministers, the honorable members of parliament, religious leaders, cultural leaders, members of the diplomatic corps, invited guests, ladies and gentlemen, I would like to thank the leadership of Busoga Kingdom for the invitation you accorded me to officiate as chief guest at the 11th coronation anniversary of the Kyabazinga of Busoga. Your Royal Highness William Gabula Nadiope IV, as you mark your 11th coronation anniversary, I take this opportunity to join the Basoga and all Ugandans to congratulate you upon making it to this day and wish you memorable and peaceful celebrations. I am happy to note that since your ascension to the Kyabazingaship on 13 September 2014, you have continued to champion the unity, peace, and development of Busoga region. I wish you more prosperous and healthy years as you continue to steer Busoga Kingdom to greater heights. I want to assure Your Highness and all the people of Busoga of government support towards your plans and programs to develop the kingdom. I am always pleased to see the enthusiasm and pride with which our people display the rich and unique African cultures through the traditional dances, the songs, attires, languages, etc. during such cultural functions. All of these can advantage our tourism industry once they are well packaged. The NRM government recognizes development of culture by involving traditional institutions since they are custodians of the people's cultural norms, customs, and values. When the NRM government came to power in 1986, we found most of the communities in Uganda in a sort of cultural dilemma caused by the past regimes. This is why we restored the monarchies and created new ones for those communities that wished them. We wanted to give our people the freedom of expression and preserve their positive norms, practices, and values. Therefore, today's celebration is a grand manifestation of the fruits of democracy and good governance in Uganda. I therefore commend Busoga Kingdom for maintaining a cordial and healthy relationship with the NRM government. Government appreciates the various developmental projects being spearheaded by the administration of the kingdom in such areas like education, tourism, and health. Government will continue to work with the leadership of Busoga Kingdom to lift our people from the backwardness of subsistence farming to the modern and prosperous money economy. We are committed to that, and all our efforts have been bent on that in the past years. We have seen tremendous increase in goods and services, infrastructure development, and the change of people's way of living. People are now more aware of what money can do for them and how to generate income to meet basic needs as opposed
to when we took over leadership in 1986. We are working towards a complete turnaround of people's ability to earn by producing goods, even for the foreign market. The East African community has grown bigger and stronger with the coming in of countries like Burundi, Rwanda, South Sudan, DRC, to mention but a few. All these countries will enable a bigger East African market for our goods and services, and also boost advocacy and negotiation for opportunities across the globe, causing an economic leap towards development. We all have a part to play in making the NRM vision come to pass, and we should master our might without compromise to work hard and practice in government poverty eradication programs like the parish development model and the other wealth creation initiatives. Finally, I once again congratulate His Royal Highness William Gabulana Diop IV and all the Basoga upon reaching the 11th coronation anniversary celebrations, and wish you success in all your endeavors to build and prosper the kingdom. I thank you. Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Dada, you know the President sent you 60 million. He has sent me 20 million, and this will make 80 million towards this function. Webale kwetwika Nze kwasani Katikiro. Kakati speech ya President nayo yino njagala okubasiima olw'okumpuliriza. Mbagaliza emirembe. Amina. Mu biseera byonna. Nawaawo. Dada, nkuli tulyere bunolo. Twandyongemu nti hangiriza Kyabazinga wa Busoga. Baba Kyabazinga ekisegese kitali bwa nsolo. Ganna nkwetere omwembi wo kaddabadda. Mekai Kairi ndete owekitiibwa Katukiro kaddabadda. Waidi obwireza ina butono. Busoga kisige kitazikira sangaza abalangira Busoga etereire sangala Busoga butereire bwatuwaira balongo Busoga bulaire mbuga